engeri gye bantwalamu nange saagitegeera. Bakuvunaana ki? Public nuisance. You became a public nuisance. That is what they say. Wotuukira okutwala kitegeeza ofuuse ekitagasa. You had become ofuuse ekizibu. Asina kizibu wabula ekitagasa mu public. Naye kati mu nsonga ki gy'ombuuza? Nsonga ki? Yakugenda mu bbala kulaba live band nga producer n'abantu abalala abanyumirwa. Ente z'abantu ze natwala siina muntu gwe nabba, siina muntu gwe nakyankalanya, wabula ssanyu lya Arsenal. Ssanyu lya Arsenal n'abantu bawagizi ba Arsenal. Ate nze siri muwagizi wa Arsenal. Ate ndemu ekyo ekifo mmere essanyu eringi eryaliwo nze nzeka gwe bajjawo. Weka bwe baatwala sifunye nnyo bantu bajjawo. Nakanso wange yajjako omu nessanyu wange bajja ne bankyalirako the first Monday kuba bansiba ndowoozaanga ku Friday. Then ku Monday baliyo kwewange kanso ali awo yajjayo ne kyali wange omulala bokka be bakukyalirako. Then abasigadde family mu bufunze nga ne family bantu ngaabo babiri. Naye ng'eno ku TV abantu balimu okwogera nga bwe bampiseemu ne bankyalira ne basolooza ne bakola ki ne balaga nti ndi mu mbeera eyenzi beetaaga ssente ng'ate ng'omusango munnaaye bw'okola pre-bag production warrant ya mitwalo 5 ne mu kooti bakujjako fayini emitwalo 15. Mario omusajja avuddeyo tumuggyeyo abikoze omanyi abasinga mubeereeyo temulabika naye ffe tukikola lumu nekikola nekiba olunaku lwalabise byonna nebiri site tugenda ejja kwaka the return of the Mario agikubye agenda gikonkona agitebusi Challenge simbula kawewo Ground Media mujikube enkokola buli kyekola ne mukube enkokola naye nga lwaki mutukube enkokola kyokale muzikuba tetulina buzibu. Ku Ground Media kuli ate ku Sunny Ground TV tugamba 100% entertainment ku mukutu www.groundmediaug.com osobola okubanga ofuna Ground TV ate mukutu gwa Afro Mobile nako kwetuli aisaawe ni wetuli twakavaluzira naye ninayiga video kola ne bangamba nti abantu beerabira naye abantu zikiriza beerabira. Omusajja gwendi naye oba owulidde ennyimba ez'enjawulo omusajja agamba Dimario agikubye nganaye kulikayo ndi ku ground navuddeyo naaba navuddeyo soko tunyumize ogenda otya ebuzibu. Engeri gye bantwalamu nange saagitegeera. Bakuvunaana ki? Public nuisance. You became a public nuisance. That is what they say. Wotuukira okutwala kitegeeza ofuuse ekitagasa. You had become ofuuse ekizibu. Asina kizibu wabula ekitagasa mu public. Naye kati mu nsonga ki gy'ombuuza? Nsonga ki? Yakugenda mu bbala kulaba live band nga producer n'abantu abalala abanyumirwa. Okusookera ddala njagala obuulira omuntu amanyi Dimario bamukwata ddi era nsonga ki lwaki era Dimario awunzikira eruzira nga atalinaako babe. Wabula ebintu byonna byabeerawo mu speed etategerekeka kubanga nali nakamala okulaba bandi ng'ewedde efuluma bbaala. Abantu bali awo bonna abasinga bali mu pate zaabwe bantu basanyufu. Kati essanyu ly'abantu mu bbaala n'akavuyo akabeera mukuba baba baleekanira waggulu kimanyi oba mwalwana. Saalwanako era ze sitole ze nalaba nga bagamba nti ate nalwanye simanyi nemmenya shisha poti sinywa shisha sitambulira bali shisha live band tesobola tuula ku live band nga ne shisha wali abantu baba bali mu kulaba band segera bantu bali mu celebrations zaabwe baasema kati awo mukavuyo awo ate poliisi nejja
ate netwala abamaze nekka without asking me anything, tebambuuza na statement police, saakolako na statement, ne bangatta mu bantu abalayika bayagala abaaliyo nga sinabala kino kisinga kumakya alimu ne bamuvuga paka ku kooti City Hall mu kibuga. Mba ntandika okukubira abantu bange ate ku City Hall yobuyingiza baasi Nyondo ekono naye ate n'Ennyondo bakwata gurupu y'abantu nga 3 ne bangatta mu abo kyebayita ekisiraani kyennyini ekisitayagaliza muntu yenna kayimba kawalukagga akwagaliza ekkomera aba akwagaliza ntaana naye era nina inshallah Katonda w'amaanyi nvuddeyo oluvamu nti mazeeyo weeks 2 oluvubumu lwali awo luyitingana Dimario bamubanja ennyimba, Dimario bamusibye, Dimario yabbye ebintu. Kituufu kyeki teri muntu yenna yali avuddeyo ng'anvunaana baki kuba abantu bali mu gurupu y'abantu tebazikiriza nakola statement yadde kumbuulira ki ekigenda mu maaso. Mumaliriza ndi mu baasi n'abantu besitamanyi ab'omu butale abatunda simanyi ebinyeebwa abakola ki ku kkubo omanyi okugatta mu bantu abali awo bonna bajja ku makubo bebasanga ku makubo KCC naye nga ne batwalira baabo bakaluzira bw'otuuka eruzira kyali kiti nga nze oluniize abantu bajje bagale ti bannayo mudima byo mutwalidde mu musaya kakikyawo bw'otuuka eruzira bagamba batyo buteesi oluzire kumanyi naye otuukayo ng'abaana eri just tinga bumanyi ga music nti bitambulayo naye abasibe abamu be baali banotisinga bukabuka bagamba nti star waffe era nensaabinga boy ekisokodibizeemu ekiro ekyo otuuse ku geeti eruzira baasi etuuse ate negeti batwalamu olozanze naye manyi batwala mu kooti wali omanyi oddawa naye manyi babantwalawo wawo ku poliisi ki banzijaawo Kabalagala era nina boyi wange bamuyita John Paul bwe nali naye bwe nasanga museera awo ne batugjawo n'abantu abaali twasangayo ne batuvuga ne batugatta mu bantu bangi baasi zagendanga baasi 3 naye nga sikikkiriza nti ndi mu baasi mu bufunze abaseno bayola bangi bayola Arsenal yonna omuwagizi wa Arsenal kyenjagala nga tetunagenda nnyo details mu mboozi njagala osooka okiriyalinga ekineeno nti Dimario okwatibwa talina gwe yabba talina gwe yabbira luyimba talina ssente zenatwala siina muntu gwe nabba siina muntu gwe nakyankalanya wabula ssanyu lya Arsenal n'abantu bawagizi ba Arsenal ate nze siri muwagizi wa Arsenal ate ndemu ekyo ekifo mmere essanyu eringi eryaliwo nzenzeka gwe bajjawo weka gwe baatwala bakutuusa Kabalagala batuuse Kabalagala tebambuuza na statement yonna just manyago yenya baasi paka ku City Hall wano mu kibuga kati era netuuka ku City Hall ne batuleeta mu kooti fena abantu bange nga bakatandika okujjayo bati ate mbate baasi enkoledde paka luzira ate buli omu bamukirizisa omusango lwampaka gwe baali bagamba musango tigwegwe omusango public nuisance kungatta mu bali bonna others oba kituufu ofaanana public ng'oli public nuisance nga tetumanyi oba waliwo abanfaanana public nuisance ne basalawo bangatte nawe n'olabiraawo olabiraawo ate nga kintu kibi nnyo n'ekirungi kasita muddeyo bwembi kasooka okunyumizeemu otuuse eruzira bakuyisa batya abasirikale bagamba obutuukaawo nga batandikirawo okukola ki akaviiri kawona tekasobola Kapata district ababeezo ga Dimario ali
reality SM yalina obufaananyi buli bu exclusive. Kati bw'otuuka e Luzira bagambye nti ogenda kubeerayo wiiki esooka ey'okubiri tebalaba kujaguza kwase kya Champions League. Champions League wamulabirawo muwadi zonna ziri mu TV. Mwana Champions League Arsenal Nigeria banga bakikuba penalty naye nga sibitegeera nze nebuuza ndinkyama ekyo that moment tegeera omanye ekintu kyotalowoozaako ate nga kyali bange yangamba nti sooka ojje tugendeko bala tugabe live band omanye kubanga otudde ku studio binakuyita nogendayo nga just obadde otudde nabibyo nokutuukayo sikando lino netandikira abapoliisi nekusaawa kati nali mukomera nga sibitegeera simanyi kyakulowooza simanyi kintu kyonna kigenda mu maaso wensanga naawe oli Luzira ndibuzira tuse Luzira otandise osavinga weeks zebbiri ze bakuwadde foreign etudde buli kaseera obuzibye bukya ku makya olunaku olusooka luggwa ngamba kimanyi nti byaddala dima tandika okwewulira naye nga nayingidde edda wekwali kusosogerawo sigendangayo nakirabika nerekubo ndikomo bakitintale mbadde simanyi sigituukanga nawo buli kimu nekitandikira awo bamu akafaananyi kati otudde ekiro ekyo otalisolaba kunzikiza abantu botamanyi feesi ziri ezanyiga olwo bakutaddewa ekyenyamba nasangayo Katikkiro omune ovayo nga boli bange kati ekyenyamba nayingirawo haikomandi nasisula bonna mubaana bonna sigenda nyo mu kigaali wafuna akatanda okumpiza Katikkiro boli wekyo yakuwa Katikkiro yayani Katikkiro bamuyita Yiga Michael nga Katikkiro ali Katikkiro ali ate nga waliyo ne akulira bakatikkiro abo boyi wange naye boyiwo koolo oba boyiwo sekate bamuyita sekate yali kyaliwo just kulola ekyamufula kyali wange eggulire eryali ku TV kuba buli wodi yali mu TV kati buli eggulire we balikola wane nti batutemuzira buli omusibe yali abira ku TV era nagenda ozukuka nga gakyuseemu bitandikamu kwawo kwangu nofuuka serebu obulamu nebukyuka awo bokka kyekyasinga okuzija muzigwa no okwebakanyekono kubanga nkolera abalala bonna babakozesa tewasiika ku chapati geno tebatugamba sakola ebisabikola bwewatuuka abasibe bakuyisa bulungi ekisooka nti Katikkiro yali ansoma kumpi nga teryasobola kundootako kigwira naye ng'era embeera y'ekkomero gimanyi tebaako ebyo ekyomanya bintu si byangu muyingira ssaawa mwebaka ssaawa 10 zemwebaka ezakawungeezi kyeggulo mukirya ku 7 ekyemisana kyekyeggulu ekyemisana mukirya ssaawa 4 muzuka 12 nemubeera mu woodi zammwe mpaka ssaawa 4 naye by ssaawa 2-3 baba bakukoleji ssaawa 4 ne babawa lanki ssaawa 7 ne babawa ssapa ssaawa 10 ne muddayo next day ebintu wabweru mulabayo katono like 2 hours okubeerako wabweru mukompa but most of the time mubadde nga mubeera munda okubala kwa buli second aziwaddomini okubala baba bala foreign bamanyi okukonkola nti mufulume ate mufuluma baba balidde omwo mwetunulamu mukutama mwenna ne mwetunula omusirikale nayingira n'ababala n'abala
inga rutina unakuwa wale mirundi inga wa musanvu kyokka kikusooka nekikuto kya obwongo era byaddala ngaolimusibe sizino ezomazeeyo ebbiri ofunyeyo ku bantu abajja ne bakulambula ne bagamba nti wale tumanyi waffe gyali naddala kubaye sifunye nnyo bantu bajjawo nakanso wange yajjako omu nekyami wange bajja ne bankyalirako the first Monday kuba bansibadoozanga ku Friday then ku Monday baliyo kweyo wange kanso ali awo yajjayo nekyami wange omulala bokka be bakukyalirako then abasigadde family mu bufunze nga ne family bantu ngaabo babiri naye ng'eno ku TV abantu balimu okwogera nga bwe bampiseemu ne bankyalira ne basolooza ne bakola ki ne balaga nti ndi mu mbeera enzibu yeetaaga ssente ng'ate ng'omusango munnaaye bw'okola production warrant ya mitwalo 5 ne mu kooti bakujjako fayini emitwalo 15 balagensi nti baagala ssente ezinzija mu kuli ku bayimbi abo bogamba baani abo bogamba be walaba nga baagala ssente kuliko abantu abali ku TV nga basolooza abajja ebizira tekwaliko muyimbi mu bonna bookubidde hiiti bonna tekuli n'omu oba tebamanya tewali atamanya kuba ne buli TV nalaba ng'etaddeyo Spark Galaxy paka ne after 5 kati kizibu nnyo omuntu alimba okuyimba okubanga tabagikulia ate ne ku TikTok ne baŋŋamba abantu bali ku TikTok bapositive onadde naye ku weeks z'omazeeyo tolabyeyo yadde muyimbi nti gwewakolako naye okuggyako abayimbi be nasangayo Swaba Kasumba Ruzira Swaba Kasumba mu bayimbi bayimbi bameka gawasangayo Swaba Kasumba Reza Bredi naye gyali yayizira abalala Bulldozer abamu bato kituufu kino kyabadde bagamba nti obadde ogenda kujja mu kooti ennaku z'omwezi 16 babadde bagamba 16 kubanga lubadde lugamba nti ojja ennaku z'omwezi nga 16 bali basalidde okuddamu kooti kati ne babaawo abangamba nti bali mu kunkolera ku production warrant naye paka kati tetuukanga bano abadde basaba ssente okutuuka wevuddeyo ate n'okuvaayo nze mbiikatidonenyagira tebaita pre-bageni bw'oyingidde mu pre-bageni kwe kuvaayo ne bampa community service yendako ovuddeyo mvuddeyo kati bakasita abantu teku kooti nokyegamba oba obadde olina kudda nga 17 naye olwaleero ziri ennaku z'omwezi meka 4 ovuddeyo otya kati nga 2 ne applyinga mu kintu kyebayita pre-bageni kibawo mu kooti oyagala kuvaayo mangu ekyenyambyeko tinga wedde nfunyewo connection komiraawo yabingatira kati ate nga nobba n'omuntu anyumira ku kooti kati ani akweyimidde SM kati SMP akweyimidde nze nagenzeyo nga sisuubira muntu yenna kubaayo naye nasibye busibiro nemwaka bantu ali ku kooti leero kati SMP omusanze ku kooti oba waliwo yamukubidde nkyajje kyesiinaako magezi nze nabadde mu tent nempira ngaabampita genda olingiza nga badmani wali ayimiridde era wenatuuseewo awo oyo Anthony ono najjirawo nabaako beboogera naye nabigatta naye nga bonna abayimbi ati batadde naye nga bonna abayimbi bookoze nabo tewali yadde n'omu yazze nti munaayo omusajja waffe tumutaasa tewali yajjayo kunda namuyimbi ate bano bobadde omanaginga okujjako omuyimbi gumanagi ye yajja yekka kati kyenjagala omanye ne family eyo abantu ba family yange
nayo muyimbi gwemala ekyimba bokka bwebalabako kikuba kyakuyiga kino kyensi tegwemazaamu bokolera ebintu abamu ndowooza baagala kulaba nga tukyasobola kubikola olwokuba wabikolera bo baagala bikomeza ate nga yensi tegera mu bayimbi bonna bokoze nabo ani asinga okuba mukwano okugamba nti kale none kyali wange yandize kati ekyo saawa zino saagala kirowoozaako kubaaza ne bwe ŋŋamba nti omuyimbi bwati oba bwati kubanga tomulabyeeyo simulabyeyo simanya bayinza obba nga wali abadde babugatita nga bayinya engeri gyenvaayo tegeera naye nga wali siina bwenfuna information so mu bufunze wategedde watuufu woogwa nategeddeweyo kati kino eri abayimbi abalala oba batuusa abalala tekikoma yakomera ly abasajja nababazima buli omu kisobola okubeerawo ekibi so oli mugumu ndi mugumu nyo nti tekyanzise oli mugumu okuba nti nno tekyakuse kati wabadde yagala kufa mbadde sikyeyagala naye nga ndabira ddala nebye mbadde ndoota n'okuloota nga ntudde ku kompyuta nga bamu mbakolera ennyimba n'engeri gye banegayirira nga tebalina ddoseke tebayingira ne bizinensi ya music abamu abakwegayiriranga tekulina nebyokolera nabenyimba ngaggana bagyebali olwesemu abamanyi nebinatandika mu lockdown nga tebalina kyebali bonna tolina kuwolabyeko naye embeera yansi osanga nabo balina ebintu byabalikako babadde bize nnyo obutakulowoozaako bize batera okuba ndozalabde bize kubanga tuli wa mugaso gye bana ate kati public nuisance waba okwesembereza engeri gy'oli public nuisance kirabika mbuze ekibuuzo abagamba nti wayitamu akazinda oyo ayisamu akazinda tebamuyitamu eyo mukomera ajja ng'ayita amanyi bamukarakasa baani ajja nga abamenya amannyo waneeno nga bakuyise eno okukukyalirako akola visitation abajja bagamba nti owulira otya ekibuuzo ekituufu kiri nti owulira otya nga bakuyise erinnya lyo ng'oli eri mu ddoogo omutima gubuuka mubbanga nesooka okuba mu nfaananyi feesi nga beera nesooka zikwekuba oli mukulowooza ani azira okundaba notukawo nosangawo famire yo eyazze luli yakomyewo kumba osuubira si ku big star banolaba mukyalawo bayaze sigiri Dimaliyo nga tumaliriza nga tufunzafunza ku bantu bonna bokoze nabo nga n'enkya bagenda kujjako ku studio bagambe Dimaliyo oluyimba lwange wagenda nalwo ogenda bagamba ki bwemba mumanyi nti tebimukwatako tekimukwatako akira tujja kukola naye bwekyali kikwata akasooka akoleko ne producer abalala olinamu bomanyi nawe nga kyali kibakwatako waliwo abantu abamu kibakwatako kuba nange mbandi byoguliramu mu ngeri endala byobulamu ya bizinensi ani oyo gogamba nti ddala boyi wange kino kintu kyali kikwatako naye tewajja sijja mwogera naye yemanyi teyemanyi bemanyi ate kati ogakozera muyimbi omuyimbi waffe naye teyajja Kristo Panda yali bize ku TV ngaweereza gwanga tomunyiigira yali bize ate oba yali bize ngaweereza gwanga muddula divairo talina we yalabika talina we yalabika era basimye ekitegeeza kati ebibaawo naye nange sikyagaliza muntu yenna kumutwala buzira ena oluzira sinungi si nungi ku bantu bowangala nabo wa disiti
si kirungi kusuulayo banagamba kitegeera ku bakyalibo booleseeyo Luzira abasinga munnaye kati nojja kwewulira nga abasinga bonna tebalina misawo nga babulamu just bantu baabwe kujja kubabeereramu ne bavamu embeera okufolowinga kuba eri remand prison si apa si eri Bondi Mansion Bay nti wano biggwa omuntu osobola okumanya kiki kimusumbula navayo neweetawe nennaku bbiri kati Swaba Kasumba yagamba ki yagamba ali kugwa data mabanja akasente ke yalya naye ndowooza yali fit kuba kati abo baddeeta babasira myezi 6 myezi 6 ate amusire yamulisa kati ali eyo ali mu kulya emmere y'abantu ali mu holiday kuba kati ye amanyi emusango gwe kitegedde oli aba convicted naye kati ffe nga tomanyi naki tolina keesi yonna gyokoze mbu ate walwanye na muntu n'omukuba mbu ate omuntu wali mu kooti mbu waliyo omuntu yenna ali against you mu kooti ku bbanga lyomazeeyo mbeera ki gyogaba bannaye kino kisaanye kikyuke Luzira bannaye bana babawe emmere entuufu emmere bagibawa mu budde naye eri si mmere era abalinayo abantu baabwe mubatwalireyo ku byokulya kyekyoka kyensobola okubagamba abantu bali mu kuggwawo lwammere mmere si ntuufu kati Swaba Kasumba yenkanate walina musajja we gwe mmanyi gwegenda okugamba nti wayi omusajja bangambye aggwawo naye gyobadde ng'oli muwadde oludde nga bamusomako kulinnya Swaba Kasumba tetuli muwaddi yabadde convicted ali convicted already yali mu kusaba nga talina ekimanga mutera na kukomera olumala tadda mu kooti emyezi gy'omukaaga egiggwako dakuba pati nakasente baba yakatereka wakuja pati kale eri ababa bewaleka ku studio nga tebamanyi nti ovuddeyo n'abo bewalina nabo projects nga tezinnaggwa ne bakirayanti bo bajje bakirayanti bange bamanyi nti bendi nkomyewo bagiragaddemu atujje the return the music akwajje kaziki katujje obugambo bwolina eri SMP yebale nnyo musajja waddala ate abadde nange from way back before lockdown ebwa yatandika okukola naye ndowooza mu 2017 kitegeeza ye musajja wo waddala ate kati tubali tumaze ng'emyaka nga almost 2-3 nga tetwera naye we yawulidde ekizibu nti musajja wo ali mutweriddeo kitegeeza gye mikwano emituufu si abaddala babaayo si banene ab'oku TV abakubeera wano ennyo nti Dimario omuntu babalirangako boys omuntu ajja kukuba surprise ng'omuntu oludde omulanga myaka 10 ajja kubeeringa out mu kintu kyobadde osuubira nti abantu abakuliraani basobola kimala tuddeyo bwezi kuba endungu kati onanga bayo ey'obwereere oba toddamu kukola bya bwereere mbikola kyeyagalire kati naye abakooye omuntu yenna nga yafuna bizinesi mu nnyimba zange akomawo na bizinesi Dimario nga tuggala nyina ekibuzo kyembuuza okuva olunaku bwe bakusanga oba kukwatira kiki waligamu ekyo ng'oli eri muno n'ogamba naye bino ebifo nja byewala nga ekyo ekintu oyinza kuba kyajja mu mutwe gwo ate munaye siri muntu wa pati nnyo kuba nali ku studio lwa ssaawa 5 oli nampita nti jamutulabwera live olowooza nti bakuyita ku live band yaleeta akavuyo akalwe kubanga bw'ogamba nti ng'otandika emboozi ogamba nti bakukwata wekka kyava ku kikulowooza tulinga abaddayo naye mayindi endowoozesa nti oba ye yali akimanyiko omuntu eyampita oba ye tebamukwata kubanga brad nasituka busitusi nenyambala engato atendwawo okugenda mu bbaala bulaba ebyo bintu alina ekyenjawulo kyeyakuteekamu gwe mu bwongo bwo n'ogamba akangende kiwali oganye oba bwe yakukubira n'ogamba kangenderewo nayinako basudi
yabampika nedima tugende tulabira kitegeeza ate bwe twatuuka n'abantu be nali nabo simanyi ngeri gye bambulako oba kandi katego okuyoolera awo Katonda yasinga obbanyi ku bbaala bakugyawo wekka weka omugooti ati kyekyewuunyisa kyekyewuunyisa kyesitalinaako ansa nange ndinolami kati emboozi ya Dimario yeeyo twogera avudde era olaba abagaa nti simana kyankanya ebbala sirina kibbala kyenakyagala avuddeyo ate tusobole okuba nga engoma eddamu mujja muwa emirimu aleme kusigala ng'akyali public nuisance endongo tugifuule bize kuba naye nange ese mutujjako tuguyo